munsonyi okukolagana n'omusajja gwe bayita Ronald Mayinja. Era gwe Munnayuganda ng'oyagala okumanya nti sitaani afaanana atya, noonya omusajja Ronald Mayinja kabonero ka sitaani. Bwana agamba Mayinja gavumenti eriko ekaddiye tekyalina future, tulina okulwanirira abaana baffe, tandika okulaba ng'ogenda odda mu bantu. Ne mugamba kuba byaganye nze namugamba binnemye n'agera n'akola bulungi biki. Ne mugamba ne Mayinja oyina ekizibu, toli consistent, wagala n'oyambala akakofira ka red ne katakutuuka. Ebyamulwanya biseemu abeeyo bumugambe ebintu biseemu n'ogenda mweni ali mwe ya yero netakola ki okutuusa mutukwagala netumuliddwa kwekana ng'omuntu asaawangula abajase lwabasobye okukuba omudongo natuuse ne mbasaba tuba tufunira omuntu atambuze ebirungi byakoze Uganda ekule ezingene webadde gobbo ntyafeeko ffe tuneerondera ne kuno olaga abantu bakoye nonsense bandikwesize kuba Mayinja tebakukyawangako. Mayinja abantu bakwagala naye gwe kyoba okola laga abantu bano nti oli consistent, owulya bulungi nti consistency yo yejja okukwata ku mitima gy'abantu bakusonyiwe. Kwa Mayinja gwe wali osinga ne Bobi Wine amaanyi, wali osinga ne Walukagga amaanyi, gwe watandika struggle ne kati ekizibu kyolina weefuulafuula ojja kugamba abantu nti nkomyewo ewammwe ate omala okola eki. Kuba Bannayuganda bakuwa chance emu, kati nze nina chance emu okwetereza obulamu bwange, nze sikyukakyuka. Ate ne bwenkyuka nsikyukira ssente kuba tebangulangako ssente busungu. Ne nategeera ensobi tinakola eki ensobi. Mayinja ne tukkiriziganya bulungi ne mugaa kati kookubya ebinnemye zaako ennyimba endala era tandika ogende obeere ku sayidi y'abaki kozi nentegeka n'ekivulu e Busoga. Nalinda Mayinja namulabako. Bigayi bambi yavuga emmotoka n'ajja teyafuna mukisa gwe Bambi taxi tiyamuwa stage kono. Ate wali kosa Bigayi kati Bigayi gosobola omusasula kujja mukolera. Kati gwenda kankubuuze mmako gosobola okukwata ssente zono ziwa Bigayi. Nali muyambye kumuwa platform Bannayuganda abeetondere ajja ayogere n'abantu be. Kati waliwo abayimbi nga balina otusasula okubawa platform. Bigayi kusaasira Mayinja mpuliriza bulungi bye nkugamba. Era Bigayi wabanga agamba nti saamusasula ate kye kitakyogera mu bantu kuba nalina musajja w'amaanyi nnyo. Ne ngamba Mayinja bano abantu olaba bakunyiigira lwa busungu. Bano abantu bakola ki? Mu Katonda mugulu nabadde ndya mmere ku Chicken Tonight saa 8 nalabe Mayinja nga alina ttiimu kyama nga ne ttiimu gyalimu nayo yeeyiiya. Tali kwata mutabe ya ggwanga, tali kulembera ggwanga. Omusajja namulabye ng'akankanya akagulu ku stage bw'ati ayimbira ttiimu. Nenva ku Mayinja. Era nze ne simu nagibulookinze siddamu kwogera na Mayinja ndisigaza kimu bwe ndi banfudde bali bayagala nziike nange bwe ndifa ndi muziika okufa kwe kuli tugatta ku kanani ne Mayinja ninavudde ku Mayinja mu Katonda mugulu manyi bakinsaze n'eddoboozi bwe liti sogera nko nga ndi mukaka mu bwenti bw'obanga obusungu Mayinja bwe mbuwulirako nga Bannayuganda bali bampulirako Bannayuganda bantu balamu era bitekisi mutemu nnyo okusigala ng'akolagana nange ku busungu bwe mpulira ku Mayinja. Nze nali nsaana kubulookingibwa, nali nsaana kukubibwa miggo nga majambere, nali nsaana kukolebwa kikyamu kuba obusungu bwe mpulira ku Mayinja ompulira bw'oba nga Bannayuganda bali bampulira ku kye mpulira kati munsonyiwe siriddamu sirina kyembala naye nze mpulira nategedde nti ekintu kijja automatic Mayinja yanyiizizza nnyo ogusembayo. Katonda agaba chance yakwa Mayinja chance nga nnya oba kitaka kutwala butabika zisimanyi kiri ku musajja Mayinja ne gyagenze teri future kuba kati Mayinja zinabadde mubalidde nga njagala aterezadde mu music akole ave mu bintu bya gavumenti kwata bitegeera eni ali mutemwagala timu chairman temwagala people power temwagala ate akaddiye netondera Bannayuganda buli gwe nalindiddemu olukwe buli gwe nalinyiiziza buli gwe nakosa siriddamu kuva ku sayidiyo. Abasinga bagamba abala muhoozi abala 226 singa abala 226 ate nandinize 226 ate nze eni ali mutengo bangako ate nze eni ali mwenetaganga hot cake naye ekiseera kituuka nze kambuule Bannayuganda lwaki nali mpuguse ne mala nenzera mu line waliwo akavubuka kanimba limba mutabagenda kumpa kadi yaki ya nopu nagenda okasanga ka assistant ka minister nawuguka olw'okuba nali muto nalinga nina kibayita bipolar by emotions abeeyo bumugambe ebintu bize muzeeyi akalulu muzeeyi akalulu muzeeyi akalulu akalulu kamuzeeyi byandindeetera obuzibu nze nali muganzi nnyo naye okutambuza njiriyo okumanya nga baaganye nange bankyayiramu katumze eri kyenkusoba yiye engeri gyova